akatambi kano koli mukulaba eddakiika eno mukwano gwange ke katambi akatandise okubanga katambuzibwa abantu abawagira President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne bannakibiina ki NRM nga baanukula ebyo byonna ebibadde biri mu kubungeesebwa n'okubanga bitambula wano na wali era bagambye nti mmwe muli ku ebyo President waffe wa Gen Z era amaanyi akyagalina ddala byebimu ku bigambo ebibadde bitambulira ku katambi kano. Whatever that you're going to watch in this video is about the rumors that are surfacing on social media about the president of Uganda. Not facts, but rumors that are surfacing all over social media. Kati ekifaananyi ekyo kyolaba kifaananyi kya President Yoweri Kaguta Museveni ng'ali n'omukulu omugenzi kati Raila Odinga, then ng'ali ne president aliko kati owa Kenya omukulu William Ruto. Kyekifaananyi ekyo kati lwaki ndese ekifaananyi kino? Amawulire agali mu kutambula ku social media wonna gatambuzibwa bana Kenya era nga amawulire gano agasookedde ddala still tewaliwo media ye Uganda ya reportinze ku kino wabula Kenya abaana batandise okubanga batambuza amawulire n'okubanga bagasaasaanya buli wamu nti tekikomye Kenya wokka ne Uganda kituuse ate bwe kituuse Uganda tekikomye kubanga kituuka butuusi Uganda wabula ne ku mukutu gwa President Yoweri Kaguta Museveni kituuse. Waliwo abadde batambuza amawulire we buwungeredde ennaku z'omwezi 18 Oktoba President Museveni yandibanga mugonvugonvu muko era nti yandibanga ali mu ddwaliro okusinziira ku mawulire nga we gabadde gaziwungeesebwe Kenya bibadde mu ŋŋambo. Kati President Yoweri Kaguta Museveni okwanukula byonna ebibadde byogerebwa ataddeyo akatambi ka seconds 35 kekokolaba ku screen ataddeyo ka video ka seconds 35 era n'alaga nti ka video kano ka lunaku olwaleero. Ku ka video kano President Museveni kaataddeyo agasseeko n'obubaka obugamba nti today I met elders and leaders from Moyo and Obongi at Arua State Lodge. Nga President Museveni ategeeza nti olunaku olwaleero asisinkanye bamuzeeyi wakazi oba abantu abakulu wamu n'abakulembeze ba Moyo ne Obongi nga abasisinkanye ku State Lodge oba giwandise State House ey'omu Arua oba amaka g'obwa President mu Arua. I commend their commitment to fighting poverty through enterprise and focus on perennial crops like coffee, cocoa, avocado and dairy. Nayogera ku kyokuba nti abakubiriza ku nsonga ezikwatagana n'okuba nti bongedde okulwanyisa obwavu nga bayita mu bulimi wano na wali. Kano ke katambi President Museveni kaataddeyo akawungeezi ak'olunaku olwaleero nga amawulire gali gatandise sasana. In fact President Museveni akatambi akataddeyo saa zibadde 12:09 ez'akawungeezi n'agamba bonna ababadde batambuza n'ateekako in fact ayogedde ku ekyo but alaze nti eno video ya lunaku lwaleero nze wano Emoyo msinkanya ab'Emoyo ne Obongi ku State Lodge mu Arua. Kati okumanya amawulire gano gabadde ebyaddala gatandise okusaasaana mu comments kitandise okubanga kyeraga ku buli bantu ababadde batandise okufulumya amawulire nti osanga omukulembeze w'eggwanga yandiba nti mugonvugonvu muko newankubadde nga tewaliwo mukutu guli connected ku State House wadde emikutu egy'amawulire egyakonfaminze bino yadde okubaako akatini konna akakoonebwako bikyali Kenya. So kati kampite mu video etereddwayo President Museveni akawungeezi ka leero ng'agamba nti gyali Arua era abadde mu State Lodge. Nsooke nkulage ku
abantu bwe bareactinze ono bamuyita Sebunya agamba thanks for spreading the wealth creation gospel ono abadde yeebaza President Museveni azzeeko ayogedde Luswayiri awo sijja dusobola katugende wono bamuyita Sheki Mzee rumors don't fall far away from the truth. Y'all can pretend that Mzee is okay, but it will get a time when you can't hide anymore. Uliza watu wa raida. Iye! Kati ono natekayo bakanga agamba nti bannange olugambo lusobola okubeera nga weeruli naye terusobola kubanga luli wala nnyo ku mazima. Bamuyita Sheki. Then ono bamuyita Asimwe Evarist agamba you need to arrest technical team for Obongi. Road network is bad. Ono abadde ayogera ku nguudo za Obongi ntimbi. Then wetugenda mu maaso waliwo gwe bayita Eucid why deny Kizza Besigye a chance to bury his friend. Please don't be selfish. Here is the thing we can't hide. Oh no. Abadde yeye mulugunyiza President Museveni ng'amugamba nti akkirize Dr. Kizza Besigye okuva mu komera asobole okugenda okuziika mukwano gwe Raila Odinga. The game agamba nti looks like an old clip, record a video and say you yeah. Ono abadde agamba nti ka video ye kamulabikidde nga akakadde kati ng'asaba wabeeyo akatambi akarecordingibwa kalage nti ebintu bya budde obwo ebisigadde sijja bijiti buyagala kunkubya miggo. Then Vigilante lyasanyuse busanyusi nagamba Mzee is still alive and kicking. Mzee alikiriya walla temutandika kubanga muteekawo mbeera Justus Kigotho ava Kenya. Yes, naye n'ateekawo obubaka bwe. Ono bamuyita Balagadde n'agamba this is a visionary move from northern Uganda. Economy ono abadde asiima. Dennis Agame is typing from Moses' stone tablet. Otegedde Moses kyaba ayogerako. Ono bamuyita Kani yazze naye nga bw'abadde awulira olugambo n'agamba so Mzee you are not in hospital or something. Ekitegeeza Mzee toli mu ddwaliro nga bwe babadde batugamba. Then Kani n'ateeka mu comment. Okay? Kugambye just I'm looking through comments ezibadde ziraga nti amawulire tegakomye mu lugambo but abantu babadde batandise okuba nti bagatwalira ddala mu bujjuvu bwayo. Ono bamuyita Kelo Jane Mary. President Museveni's focus on wealth creation through agriculture continues to transform. Ono abadde asiima President Museveni. Ono bamuyita Molin, we are deeply grateful for your direct intervention and for meeting with our leaders at Arua State Lodge. Mr. President, your clear plan to provide seedling and tackle the historical issue of cattle rustling through the OPM shows a government that is responsive. Kati Molin ke yabadde asiima President Museveni okubeera nti olwaleero asisinkanya abakulembeze ababoogeddwako. Ono Ole Sopeyo n'abaako kyasaba okulaga nti omukulembeze amulage nti ali fine. Okuripita alina byataddewo awo naga bannaife Mzee baate baatugambye nti kati Mzee kati bannange oli bamuyita Kenza agamba Kenyans we are saying you are bedridden. Kati abaana obwedda bajja ku post ya President Museveni nga bamugamba fe abanakenya obwedda batugamba birala ate wano tusanzeewo birala. Nenagamba bannange abanakenya ekisinga okwewunyisa nti post ya President Museveni abanakenya be basinze okugibeerako kubanga ne information yonna obwedda etambula efubutuse Kenya. Ojja kujjukira nti saa zino Kenya bali mu kukungubagira yaliko prime minister w'eggwanga lyabwe omukulu Raila Odinga. So ono bamuyita Olga Kilet ayogedde ku bintu bya wealth creation wamu n'ebya bulimi ye byabadde ayogerako. Then ono bamuyita Atwine Mary. The people of Moyo and Obongi are sincerely appreciative of your visit and detailed response to our issues. Kati ate Atwine yalaga nti we Moyo ne Obongi side eyo asiima nti President Museveni abaddeyo olwaleero n'okubeera nti abalabyeko. Ono n'agamba Musumbe n'agamba Uganda you deserve Museveni. Yenga agamba nti Uganda egwanira okubeera ne President Museveni. Bamuyise Michael agamba this is a perfect blend of policy and practice supporting what people already do best, farming. N'ateekawo quote ya President Museveni, I cannot betray the mission I accepted from the people of Uganda. I'm a freedom fighter and a revolutionary. Onataddeyo nawe bubaka busiima President Museveni n'okubeera ng'alaga nti President Museveni agamba nti agenda kuyimirirawo ku lw'Abannayuganda olw'ensonga
basalawo kubanga bamukwasa obuyinza. Kati olwamwita Malcolm naye reply nze nagamba I wonder whether you are in hospital or in a state lodge. I wonder. Ono naye ayina engeri gyawandise naye nga gawa nze ndi mu kwewuunya ddala oba oli mu state lodge nga bw'owandiise oba mu hospital ng'olugambo we lutambula. Then Scovia alabika ava Kenya. Scovia yanagamba ha no tulina omukama Junior agamba who else thought the rumors were true. Tulina omukama bw'atuuse ku post ya President Museveni nga President Museveni apostinze n'agamba n'akaaba nnyo n'agamba nange sebadde ndowooza ati olugambo luno lwe batambuza lutuufu ekitegeeza abaana abo babadde just bayisaawo byabwe. Kati tugenda okutuuka ku mawulire gano agabadde gatambuziddwa leero ennaku zomwe ziri 18 Okitoba. Tugenze okutuuka ku mawulire gano ng'olunaku lw'ejjo nga 17 President Museveni yakubye raale. Yes, President Museveni yakubye raale Emoyo ne Obongi yabaddeyo era ngenda kubanga nkuteerako ku bifaananyi ebyo. In fact we yabadde Emoyo awo yabadde yajjukiza abantu nga abagamba nti abantu bangi abakyakola naye nga bakolerera lubuto n'abagamba nti ekyo tekimala. Buli munnayuganda alina okutoba ennyo okulaba ng'akola atuuke nga bw'akola takolerera lubuto lwokka. Nzijukira yayogedde n'okubeera nti mu Adjumani waliyo skilling hub training abavubuka abangi wano na wali era n'agamba nti agenda kwongeramu okubavujjirira ensimbi. That was in Moyo nga 17 ku Friday President Museveni yabadde Moyo eyo. Era ojja kujjukira nti abadde akyali mambuka ga Uganda. Yes, n'abantu ba Obongi nayo yabaddeyo. And yakubye raale nga bwe zirina okukubibwa. In fact wabaddewo moment ey'omukulu oyo yabamutta Dr. Kase eyayogedde then President Museveni n'asitukanga gayo n'ayogera n'amuwa bakiwandiise a standing ovation to show his respect. So ebyo bye bifaananyi bye olunaku olw'eggulo nga 17 yesterday then 18th watandise okubeerawo ko amawulire agabadde gatambula. Kati ng'amawulire gali mu kutambula ate His Excellency Bobi Wine President Museveni apostinze essaawa zibadde 12 ez'akawungeezi. Kati His Excellency Bobi Wine n'apostinga ku ssaawa zibadde 2 n'ekitundu. Bobi Wine n'apostinga zibadde ssaawa 2 n'ekitundu zennyini. Bobi Wine n'ateekayo post eno. Post eno agitaddeyo ng'alumba President Museveni n'okwemulugunya ne sekwemulugunya yenna ku butali bwenkanya bw'abadde yeemulugunyaako ku lwa President Museveni. Bobi Wine awandise n'agamba nti dictator agambye shame nti kuswala. Nawandika n'agamba dictator Museveni and his criminal enterprise continue to get exposed. Kati ng'agamba nti dictator Museveni wamu ne ekibinja ky'abamenyi b'amateeka Bobi Wine bw'awandiika batandise okubeera nga beerabisa oba nga balabisibwa. N'agamba nti left with nothing to offer and unable to attract the population to listen to his lies after 40 years. N'agamba nti takyalinawo kintu kyakubeera nti awa bantu n'okubeera nga alina kyasobola okuleeta n'ayita abantu ne bajja mu bungi okusobola okuba nti bawuliriza ebirimbo oluvannyuma lw'emyaka 4. Bobi Wine yawandiika there are now orders from chief administrative officers for primary schools pupils and secondary school children to attend his rallies. Kagamba nti kati watandise okubeerawo zi order okuva mu b'obuyinza ab'enjawulo basobole okubeera nga basomba abaana aba primary wamu n'abaana aba secondary basobole okubeera nti babeerawo ku rally oba ku nkuŋŋaana zino ez'okukuba campaign. No wonder if you look closely at every event they have held
half of the people you will see are children. Obwanagamba nti tosobola kubanga n'okwewuunya weewuunya weetegereza ebivulu byabwe oba raale zaabwe b'enkuŋŋaana zaabwe ekitundutundu ku bantu bojja okulaba babeera baana. Sometimes putting on school uniform, abamu nga bambadde uniform. Let's do what we have to do and redeem our nation from this mess. Okwenamaliza nga gamaleka tukole kye tulina okuba nga tukola okusobola okutaasa eggwanga okuva mu bino byonna oba ebyonoonesebwa ebiti. Then wansi n'ateekako nti free Uganda now. Nti Uganda esaana kubanga eva mu mbeera y'obwambe oba ebeere nga teyinaako agikuba mukono. Kati ebbaluwa Bobi Wine gy'ataddeko yeeno bw'ogyetegereza waggulu eriko Adjuman District Local Government Office of the Chief Administrative Officer. Ennaku z'omwezi kweziri bulungi nnyo nnyini ddala era nga bagamba in any correspondence on this subject please quote number CR218 1025. Ennaku z'omwezi eziri ku baluwa eno zabadde gyo 17 nga bagamba nti bagiweereza to all head teachers both primary and secondary schools at Adjuman District. Tebaluwa bagiweereza abakulira amasomero bonna mu Adjuman nga babagamba nti bakunge abaana okubeerawo ku raale egenda obaawo ku Monday. So kati wakati nga amawulire gonna gali mu kutambula olunaku lwa Monday President Museveni ayina rally egenda kubeera Adjuman. Ekitegeeza nti amawulire gonna egaba nga waliwo amawulire agabadde gatambula mulinde ku Monday waliyo rally. Kutegeeza ku bannaffe aba Honeybites bakubire ku 0709787508 kulwa package ebyokulya eby'omwana adda ku ssomero. Alson Painters yujja ate bo omulimu gwe basinga okuba nga bakola gubeera gwa kubeera nga basiiga langi. Omaze okuba nti ozimba ekizimbe kyo okituusiza ku seri y'okuba nti osiiga langi. Lwaki teweesiga bannaffe aba Alson Painters UG ensonga ne basobola okuba nga bazikolerako butevure ennyo nnyini ddala ku 0705193636. Abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange. Information yonna ebadde mu vidiyo eno esookedde ddala amawulire ago geesigamiziddwa ku rumors. Nakugambye tegannaba kubanga gakakasibwa mu butuufu bwago wabula bannakenya be batambuza ekyabwe. Likinga video, commentinga, subscribinga.